mami obiko ekigambo kimubiri pastor kulabe. Aboluganda mukama yebazibwe. Amanya gakola sente Silvia Autoparts nabe yanjulidde dda. Ndi mukyala mufumbo. Ndi mukyala wa mpeta. Era bannaayi abali mbufumbo mutusabireko. Twesabire kwegamba kubanga si byangu abantu betwegomba baawukana enkya n'eggulo. Nze ndi ttiimu Nsambya ago ge mazima. Era mbadde nga nkyogera simanyi oba kyavudde ku kyo oba kyavudde ku ki naye nze ndi ttiimu Nsambya. Abakyala kino abakyala wenna ng'oli mukyala ng'oyagala obufumbo bwo nga tonnasalawo genda mu bufumbo eno nsonga nkulu nnyo omusajja asigala musajja. Ne bwe munaakola mutya ne bwe munaavuma abantu omukyala asigala mukyala n'omusajja asigala musajja. Ate omusajja alina okufuga omukazi gwe yawasa. Ne bw'onooba owasizza kalenzi kato ka myaka 2 ng'oli 4 nga kakuyinamu feeling kajja kufuga. Kiriza oba ogaane kati yege mazima bavumye omukyala yayogedde amazima ku TikTok ninga kiyagamba ekituufu nti omusajja yenna aba alina okufuga ajja kugamba wano togendawo ate nga akugaanye okujjako nga wawasa akalenzi ko nga kalina omuntu wakeeri nga eno kanonayo obunoonyi ssente nga tekayipwinaamu feeling ne kagenda ate ago ge mazima. Nze ninamuko ku ssente entonotono kubanga nsobola okulya nsobola okunywa ne bwe mba siina musajja nsobola okwegulira emmotoka emiliyoni 3 naye ate olw'okuba nti njagala bba wange ntambulira wansi we era abawo lwaŋŋamba tugende wano yoddera akimanyi ne mugamba omwami yaŋŋaanye ne ŋŋamba kansigale ewaka muweesa ekitiibwa kwekyo naye awulire essani kati obufumbo bwonna gye buva ne gye budda omusajja alina okufuga. Kkiriza oba gaana. Nsambya nze ndi mabegawo. Nze ndi mabegawo. Oba wakoze eki guma time nze nalumiddwa nnyo ate nga sibamanyi nnyo naye nalumiddwa kuba mbadde mbagaliza okubeera wamu naye kyonna kyekiri kijja kuggwa Katonda ajja leeta omuntu omulala ogambe oba ate kiki. Iye Nsambya jju emirundi 3 era musumba tufa tusabayo service tuteeke Nsambya mu mikono gya Katonda kuba embeera gy'ayitamu si nnyangu. Yeetaaga bambi okusabira Mukama mukakanya omutima aleme kuva ku mulamwa asigale ng'akola ssente. Nsambya okyali muvubuka muto oli mulenzi mulungi kola ssente osirike ojja goba n'oggoba. Toyanza mama toyanzege. Okay. Obaka bw'omusumba toyanze tata toyanze Mukama akuwa omukisa. Okay, zirota sente ezo bazitutoyanza ege. Mbadde nsaba. Okay, tugende mpola. Saalongo era ddala oli Saalongo. Ddera mpadde emitwalo 6. Ulira. Nakubira essimu ne nkugamba ntya. Nti Nsambya ki? Ejjebiri. Gino 6. Nze ndi ttiimu Nsambya ate sigenda givaako paka omusajja oyo yandagala Saalongo. Olaba laavu gy'ondaze okuva eri ku gradiator paka kati n'ofuula maketi yawo. Kaakati tukubire Saalongo engalo ez'amaanyi. Then tukubire
pasita wange omulungi nze sikuvaako sikuta ono omukulu yatukuŋŋaanya ne divorce matovu tukubire omusajja ono kati ali singo tukubire ensambya engalo ez'amaanyi kale kulwa abantu bonna abazze nobati tuli baluganda mbivulu nze sikulinaako mpalana okitegedde ebyaliwo naye nga pulezidenti wange Abitex Promotions ekituufu Daviko mbadde nkusaba Saalongo lwana Masajja Daviko aveeyo abeere out kubanga omuntu ayagaliza munne ekkomera aba akwagaliza kufa so kulwa Daviko bannamawulire mwenna mulwane Daviko aveeyo beyasobya ne beyanyiiza nsaba mumusonyiwe wabula mumulwanirira asobole okukola ki asobole okuvaayo okitegedde Clone Japan Katwe twali munyonyo twali ku Divine n'otugamba tugenda kumalako omwaka nga tulina ekifo ekinene ekisinga okitegedde Saalongo bye watusuubiza ebimu tubirabye era n'obituukiriza pasita wange omwagalwa ono Clone Japan Katwe tugenda kumalako omwaka guno alina ettaka ddene lyagula nga Clone Japan Katwe ye kampuni yokka etuusa ebyamasannyalaze e Uganda. Ekyo nkugamba mazima nga ntikakasa kubona omusajja mukozi ate market ya wakabi Mami Gadget sanyusa okulaba amanya n'eddoboozi mpitiwadde promotions naye weebale good life musajja onnyo naye weebale kumanya mazima nodda ku nsambya furniture weebale ddala. Sylvia Auto Parts ewa Kiseka yatusuubiza n'atugamba kamera kale Sylvia Auto Parts yatugamba nti pasita waffe omulungi KHM otugambye otugulidde lita meka badde nsaba mami obuzeeko ku pasita bane mukubengalo ez'amaanyi abakulu mmanyi ba musawo bamuyita Mami Gadget atunda eby'abaana n'engatto twalese engatto za Konali nagendayo wiiki 3 bakinjigirizo luli nali sikimanyi bagiyita Konali bagiyita maamaani era nkyasobya toyanze gaye kakyeyogerere neyanza nnyo neyanzege Saalongo omukisa gw'ompadde basipiika ab'enjawulo ababaddeko bannange mwebale nnyo omulimu ogw'amaanyi gwe mukola bana bizinesi bannange ne bantu kino mwenna abasobodde okujja mbaaniriza mu biti eby'enjawulo amannya n'eddoboozi Mami G Real Estate Mami G Schools ndi kakyala katono nga bondaba naye bagamba okanyomera mitala waki kwa mugga so pastor mu bitiibwa eby'enjawulo nsanyuse nnyo okulaba ssebo ndi mukyala muisiraamu guno kyeka gwakubiri okujja mu kkanisa guno mulundi gwawe kati gwakubiri naye bakuwadde amafuta bakuwadde ki nange ndowooza kankugulireyo otuzi twonanywa ng'ogenda ki ng'ogenda mu kkubo pasita tafiira mu enyonta so mu bigambo pasita byatubuulidde nze nina ekigambo kyenjizeemu nyinza okuba nga byonna sisobodde bikwata naye pasita atugambye empeera y'obugagga bwetowaze nenzijukira ndi mukyala mwetowaze kyava muwampadde ku ssente bw'atannazifuna wetowaze wallahi empeera y'obugagga kuba mwetowaze n'ekirala nina abantu ab'enjawulo bengenda ogezaako okwebaza bemanyi osanga mbadde sifuna nk'omukisa gukola ki gubwebaza Saalongo neyanza nnyo taata neyanzeege Saalongo kati y'omu kubampa obugagga era nze omwaka ogujja we mundabanga nkyuseemu Saalongo yampa bakasitoma Saalongo yampa bakasitoma Louis, I thank you so much for always supporting my brand. I don't take it for granted. Divorce neyanza taata neyanzeege nsambya webale kuba musajja wa mazima basajja tebasangika ab'amazima nze ndi mukyala mufumbo kyobola ebyobufumbo kinkakatako kola ki okubyogerako nsambya abakyala banoba fetunoba nze simanyi na mirundi gye nnaanobye
manyo nobera mu ddiiro manyo nebera mu motoka manyo nobera ku dduuka ne nga leero ngenda kuddayo late saagala mulabeko abakyala bano baso take heart all will be well. I'm praying for you. Salongo tweyanza nnyo tugatanga ebigambo byange biba bitono naye seerabira kujjukiza abakyala mubeere bakozi own property as much as you can. Nze mbakubiriza nnyo property teriiko myaka. I always give myself as an example. You go to the bank and everyone is like, oh, kekano, keko. I want you people to be like that. Neyanziza, neyanzege. Thank you so much. Engalo ez'amaanyi muzongeri zizimala bagambye keeko muzanya mmwe nze nagenda Dubai bandona ku kisaawe naye mbagambye sijja gituulamu ndiramu eno nejjanga naye ekola ki nga ne bagambye sinabagambyeko munzije Kampala waliwo kampani bagiyita SPG eyo yagenda neeteeka olugezigezi nti twagala kutwalako eri naawe simanya biki olololo ne baga tewali buzibu naye nze nyambala bwendi. That is one. Ekyokubiri temunteekako nnyo lugezigezi. Bwe natuuka eri baraddewo mbwe emmotoka zigenda baga ngendera mu eri zino muzireke.